olw'ebyo ebirungi byasobodde okukolera abantu bonna. Twebaze Kato olw'okubeera omusajja ow'amazima, omusajja omulungi, omusajja akkiriza, omusajja ayamba. Okay, nsaba ffenna tugende. Yesu, Yesu, oli mwana wandika. Boss, debali waliwo abakwata. Engalo, nsaba engalo. Engalo sizuulira. Sabe mwena mtuule. Jibula naye ate giri wansi. Mwebaze olw'ekirabo eky'obulamu n'olunaku luno. Tuyimuse emikono tusabeko nga tutandikira ddala. Katonda ffe omulungi tukwebaza olw'akaseera bwe kati nga tugenda okukuweereza omwana wo aviire ddala we tumulabirako ajje ate naffe gye tulijja gye tulimusanga. Tukwegayiridde buli ekigenda okugenda mu maaso omwoyo omutukuvu gw'oba okiruŋŋamya. Ebyokulya bijja kubaawo kubanga eno y'embaga y'omuntu esembayo mu bulamu. Wagenda kubaawo okulya n'okunywa kubanga mbaga. Tukusaba byonna bitukuzibwe waleme okubaayo omuntu n'omu ayinza okufuna ekirwadde oba food poison nga yakifunira ku mbaga ya Katolo bwama esembayo. Wabula buli ayina ekirwadde bw'alya era bw'anywa awone ajjukire nga bujjukizi nti yawonera ku mbaga ya Kato esembayo. Katonda ffe omulungi era twongera okukwasa buli kigambo kyonna ekigenda okwogerwa kibeere ekigambo kya ssanyu kya mirembe kubanga omugenzi yalaama nti tusanyuke busanyusi. Waleme okubawo ekigambo ekiyinza okuva mu kamwa k'omuntu yenna oba ku mutima gwe nga kirina gwe kifumita nga kirina gwe kikosa, wabula buli kigambo ekivaayo kibeere kya bulamu era kya mirembe. Mpaddeyo abantu bano bonna weebale Mukama watukuumye nga tujja neemu okuddayo tukuume tuddeyo bulungi. Nkwegayiridde nkozesa neemu okubeera nze era waleme okubawo omuntu yenna wa bujingo ekitiibwa kyonna bakiweggwe nga byonna byoyagala okwogera obiyisiza mu nze mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye, amiina. Nsanyusa okubalabako abali wano mwenna n'abali ku mikutu egy'enjawulo eno mbaga. Mwebale nnyo abakoze byonna bye mukoze, mwebale nnyo. Ntandikirewa maama weebale gguma ate weebale kugumya abaana. Eno embaga nkulu nnyo, buli muntu agyetaaga yesembayo. Naye kyenjize wano olwaleero nti Katolo bw'ama ayinza okuba y'omu ku bantu abadde basinga obugagga ku nsi era alese obugagga n'ebyobusika ebitabalika. Tuzimukubire kubanga azimugwana, kubanga mu Uganda gye tulimu ffena gye tumanyi abantu bagula abakaabi.
abantu bagula abakaabi naye ku katolubwama omukaabi talina katale. Abantu bagula abaziisi naye ku katolubwama tetujjaawo ng'ate n'abalala bakyajja. Maama n'abaana kino kye bayita social capital. Buli gwe mulaba wano tasula kuno abamu gwe mulundi gwaffe ogusoose okujja, naye olw'obugagga obungi ennyo omulongo bwalekedde abaana obusika. Bayibuli eyogera mu ngero 13 olunyi lwa 22 Proverbs chapter 13 verse 22 egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika. So buno bonna busika. Era njala okuzzaamu abaana amaanyi ne maama temusobola kulumwa njala. Ffenna abasigadde tuli bazadde, ate Mukama tuleseewo olw'ekigenderwa. Ate temujja kulwa fiizi, temujja kulwa mmere, tewaliwo kigenda kubula. Banne kato alese ebintu abaana n'abazzukulu bye batasobola kumalawo, tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Nzikiriza ddala ng'omukwano guno tegugenda kukomaawo, gugenda kugendera ddala mu maaso. Mwebale nnyo okwagala Kato, okumwagala okunene okwenkanidde wano. Njagala okwebaza nga mmaze famire, njagala okwebaza Alhaji muganda wange, muto wange, omubaka wa Kampala Central Nsereko. Tumukubireko mu ngalo abooluganda. Nsereko atulaze ekirungo ky'omukwano ekituufu we kibeera, n'amujjanjaba ne bagenda bonna ebweru, n'amutwalako awutu, n'akola atya n'okutuusa olero nga tannaba kuwummula. Bane tukubireko Alhaji Nsereko engalo mulundi ogwokubiri. John Segawa, Abe Mukiibi, Maria Mundagire, fraternity yonna eya ba performing arts, mwebale nnyo okubeererawo Katolubwama. Mbebaza mwenna abatindize genda okujja. Kato kati situmanye ne bwe tumudescribinga, baamuwa omudaali ogw'obuzira, naye ffenna tumukubire mu ngalo kubanga wiina. Kato wiina. Nalaba Kato nga sinnaba kulokoka, n'abeera mukwano gwange, ne tubeera ba mukwano. Bw'aba alinamu kyalinamu kye tulyako, bwe mba nnyinamu kyenyinamu kye tulyako. Mu 1990, 89, 90, nze kati maze emyaka 30 nga ndi mulokole, nalokoka 92. Era Kato yasooka okuŋŋamba nti awolimba olokose biki, naye olugendo lubadde luwanvu. Kato ye yekka abadde alina obuyinza, era agenze nabwo tewali mulala alina buyinza obwo, okuva eri ng'ojjanga oŋŋamba nga abantu bonna bawulira. Naye gwe muyaaye, gwe muyaaye, kati gwe muyaaye golooza sente ogenda zirya wekka. Kyemba nnyina kyonna akwata bukwasi mu nsawo n'akijjamu, oba nze neneeyanguyiriza n'ekijjamu aleme kuntawanya n'ekimukwasa bukwasa. Ye yekka abadde ava eri nanga nti gwe muyaaye golooza sente ogenda zirya wekka. So Kato weeraba, Mukama akuwa emirembe. Nfiiriddwa nnyo okusinga omuntu bw'asobola okulowooza. You can imagine such an old friend akumanyi mu bulamu bwombi, amanyi mu bulamu obutali bwa bulokole, n'amanya ne mu bulamu obw'obulokole. Era nebaza ne famire okubanga eyimiridde naye mu kujjanjabibwa kwonna. Sirema kwebaza CBS okubanga yamuwa omulimu, leediyo y'Obwakabaka tugikubireko mu ngalo, kubanga nze ne Katolubwama mu bulamu bwaffe obwo obw'omu 1999 nga tetusuubira nti bwe tuliba tuvudde mu bulamu bw'ensi walibaawo n'atusomera ekirango ku leediyo nti twafudde.
naye ngenda okuwulira nga Katolo Bwama ali ku leediyo abwatuka ku CBS leediyo y'obujjajja. Wayitawo akaseera nange ne ngenda ku leediyo, natandikira ku leediyo gye bayita Impact FM eya muzeeyi wange Dr. Joseph Sewadda, ne ngenda ku Dembe FM ate okutuuka Mukama lwe yansobozesa okubeera n'ekirooto ekiteekawo Salt FM ne Salt TV. Kato wiina finally n'akola ne TV, n'akola ne TV, naye nzijukira ng'agenda kujejjako yajja n'aŋŋamba naye muyaye gwe olemedde ku kintu kino neze nkivuddeko, TV tesoboka. So ndabye Kato ng'alinnyalinnya okutuuka lwavudde mu bulamu bw'ensi ng'ali ku ddala lya honorable okuva wansi, ate n'atagaana level zonna, wadde yafuuka honorable abadde honorable w'abantu. Honorable gw'osanganga ku buli stage yonna talina wagamba nti nze nyina bwe natuuka sikyetaaga bantu. Aliko ebyokuyiga bingi nnyo, tumukubireko mu ngalo obulamu bwe awangudde, era awangudde obulamu bw'ensi eno. Challenge gye tusigazizza kwe kubanga naffe tusobola okutuuka ku kitiibwa ekifaanaganako bwe kiti. Ye challenge gye tusigazizza. Nyina be nabadde mpulira nga bagamba nti Katolo Bwama baba akikubye nga atutuuzizza ennaku 7, ze ngenda kukola 14. Ngenda kukola 14, abala nagambe awalala nabudde bagamba bagenda tubeezaawo omwezi mulamba. Naye muganda wange omusajja yali ewaffe Masaka baali bamuyita Mwami Donozi Obegumisa, yali musajja munyakole nga ali waffe Masaka eyo, nga buli lwamala okunywamu ku mwenge ng'aga ndi twenkana ali mukamwa, twenkana ali luddawa, twenkana ali mukamwa. Teweegaza mu nnaku za Kato, bwe tandikawo ekikyo kino yakikoze kiwedde, ne togamba nti ojja tumazaawo 7 oba 14 oba 3. Emirimu gyo giyinza obutawera bulungi ku minzaani. Atuwadde okusoomooza, tumukubireko mu ngalo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Enjiri yange gye ngenda okubuulira nagisabidde, era nsaba tugiwe akaseera tugiwe amatu. Eva mu ssaala ffenna gye tumanyi eri mu Matayo essula ya 9